Inside Story Uganda, real source of political updates. Meshe amyuka president wa NUP mu Eastern Uganda ng'agamba nti babadde bagenzeeyo okubuuza ku benjuye abali eyo wamu n'okwekenneenya n'okunyumya omukono abo ku kyekisobola okukolebwa ku basirikale abaliraanyaawo era ne babeera nga balemeseddwa ab'ebyokwerinda. Tujja kutuna ku nsonga y'abatembeeyi salesale yabaweereddwa gwako nkya bannange abatembeeyi tax ne boda abali mu bimu ku bitundu oba bakulira mu bifo ebitakkirizibwa mu mateeka abali ku nguudo nga batembeeyi boda ne tax zitalina stage batugese salesale ow'ewiikisi ebbiri yabaweebwa agwako nkya. That essentially means ku lwokuna enforcement ya KCCA ejja kuba etandise ogwayo. Well, kinasoboka kitye kino mabegako tulabye nnyo Lord Mayor ali mu kufuluma Lukwago nga tebalina gye bajja kugenda. Now that we have Ronald Balimwezo Nsubuga anaatera okulayira obajja okulayira mu myezi emitono egijja anaasobola okuyimirira n'okubeerawo ku lwabwe nga Lukwago bw'abadde awo tujja kutunulawo n'ensonga endala nnyingi. Ababadde bagoberera olutuula lwa African Union lwabadde Addis Ababa mu ggwanga erya Ethiopia lwafundikidde abakulembeze wano waffe e Uganda twakiikiriddwa Vice President retired Major Jessica Alupo era mufundikira ekimu ku byalabiseeyo kwe kubeera nti abakulembeze bakkiriziganyizza okukola kyonna ekisoboka okukomya entalo wano mu Africa. But nze kyanzanyusizza ennyo nja kuba nkikulagawo nalabye President w'eggwanga erya South Sudan Salva Kiir nga kyamazima akuliridde okutambula oyinza nti akongojja bukongojja naye abaayo baga nti ono yakyasobola Africa. Well, tujja kwetegerezaawo nnyo but buli lunaku lwakubiri Honorable Mubarak Munyagwa Bugatti gwa Bata President wa Common Man's Party abeerawo nnyo yavuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Well, President kwaniriza yutya leero namuza kuba tulaba abatulaba mbalamusizza nawe kuliko ebizibu byo byali bikutuuseeko. Bizibu kindi ndissekawere obwassekawere kizibu waliwo kibayita agony and ecstasy bakiyita batya agony and ecstasy obulumi n'essanyu oba nga bwandiya obulumi n'essanyu kati obulumi yali suspension essanyu ezadde Allah liyatuwa amin. Oli relaxed olinga ali mu weekend tolinga nze nti masuuti tayi kiki anti kati gwe okyanoonya future nze ndi mu future gwe okyanoonya future okyayina amateeka agakufuga okyayina ki nze ndi mu future gwe wakola dda sikukola nze ndi independent oyisi yamu eri liberated man nzikiririza nnyo mu kyenjagala okukola kyenkola to the extent that wenjagadde okwambala bwe nyambala so saagala nnyo bintu bimalako mirembe negwe yakava mu kalulu ebbanga terinayita n'omwezi tegunnawera eddembe lino olijjawo nalibadde nkusubira kubeera ku bunkeeke ng'abamu bwe mwavuganya nabo bwaki nga baani be twavuganya nabo abali ku bunkenke waliwo obunkenke buyinza okweteekako waliwo kyebayita discharge abakozi ba diiru bakimanyi iza okunoonya byogamba buwagizi wo nga tobiraba noga kankuliyetingewo akavuyo nketeeke kuneeterewo akavuyo but nga naawe okiraba tewali mbeera ya bunkenke yonna tewali because obunkenke bwandibaddewo singa NRM twali tukoze strategy enyigiriza naye kakati incumbent wabeera relaxed tewali bunkenke. Well, tujja kudda kubanga ekyamazima nze mbulaba but we shall get to that. Well, tutandikire ku Julius Kitone muganda waffe eyatuvuddeko yazikiddwa jjo era Kaayi kabenje kagwa ku lw'embalala n'afa. Kyankanze nnyo ate yabadde atudde mu bagirani passenger seat co-driver seat mu maaso
those are the head on collision ne lukululana ne bade mu drone motoka yakazibwa zine zakazibwa ko drone ndoza ne konagana ne lukululana ngola batayinza kuona abafute babanenya naye kyandyetaaze nnyo oba highways ezo tuzivugireko nga tuli bakakkamu tuziwa obudde obumala obulamu tebuzikawo ate oluusi abantu bagamba nti gwe bwofa oba owummudde natusaba muganda ffe ekitone katonda mu ekyumula ekyemirembe naye nti damage gyoleka eno emabega kati simanyi oba kitone gyali asobola okulaba grief obulumi n'ennyiike gye obuli wano ku twasigaddemu next media simanyi so obulamu tebuba bwoweka buba ne bwabanno bwoli nabo naye nga ekisooka tukirize tugaane amakubo gaffe gali over congested okujjawo kwa railway bwe yabeera grounded abazungu bano baali bapulaninga railway line eyo ng'ekendeeze ku migugu ku luguudo biri kululana ne baasi bingi nnyo ku makubo gaffe ku highways zaffe tisabira banyo ku luguudo luno olw'ejjinja luno lukululana ne zepanga kilomita obanga 15 naye ebyo byonna kilomita eyo gundi ekoramu ya kilometers 15 osanga yandibadde ku railway line emu ng'eriko ebitwe by'eggaali y'omuka ebyebisika nti railway ebbanga tunamala nga tetulina train ey'abasaabaze n'emigugu amakubo ne bwe tunaagagaziya ne bwe tunaagakola kigajja kubimbanga because ebyamaguzi byeyongera population yeyongera n'emmotoka ezibeera imported zeyongera buli kati bano abaali aleero yaffe okugimalawo gavumenti y'enRM okusaanyawo leero yaffe yatukola bubi senga ebyamaguzi ebisinga biyita ku railway exactly kibeera cheaper kyekisookera ddala ekyokubiri nekijja omujjuzo ku makubo leero a solution well ate banaga nti tugaziyeeko kuba butunulira highways zaffe zonna bw'olaba luno olugenda Bombo Road n'ogenda mpaka Gulu n'ogenda mpaka Nimule bw'oyogera kuno olw'ejjinja lwetubadde twogerako zonna olaba nfunda ne bona ozigaziya kyogaa ku expressway tegwako accident zigwako singazi ate erina gundi actually eri nanjawufu kikyebayita dual carriage nti ezijja eno tezitomeraga nezigwako accidents kiriza obagaana sooka ojje congestion ku makubo bino ebimotoka ebiva ewala one bijje ku makubo bigende ku railway obikolera eggaali z'omukka kweziyita nti omuntu akimanye nti container bwetuuka emalabo oba ebusiya edda ku train njiteega eri Kaseese Empondwe oba Katuna ng'efuluma Uganda because Uganda is a small country tetusokkiriza because this is the gateway to other countries mu Great Lakes trail ezigenda e Congo ziyita mu Uganda ezigenda e Rwanda ziyita Uganda ezisinga ezigenda e South Sudan ziyita Uganda so tulinga masaŋŋanzira nti buli omu ayita wano kakati tosobola kukkiriza nti buli trail eneva e Mombasa ekozese kubo competingire ekkubo n'emmotoka ya buyonjo ekisooka zivuze engendo nnene mu mmotoka nkadde ezo trail ezimu mitwe emikadde bw'ozitunuulira ekyokubiri njagala ojja ogende bayitawo ebweyogerere otunuulire ekkubo lyebweyogerere sayidi ejja Uganda nkadde sayidi edda e Kampala nkadde sayidi edda emukono ebeera mpya nengedde Kampala nkadde ey'oluguudo ojja okitunuulire anti gwe tokola research nze nkola research sayidi ekkubo lyerimu naye nga sayidi eno singa NBS negenda ekwata akantu nkadde sayidi ejja Kampala ekaddiwa mangu okusinga sayidi edda emukono kubanga eno eyitako nnyo trailer nga zitisse zirukulula nanga ziddayo zitya anti eziddayo ziba nkalu so kyekikaddiya sayidi sayidi eno
So meaning tosobola so tu overloading enguudo zaffe over congested nobona ozigaziya nkola irya kungu ne mmotoka zijja kweyonga nobona okola lane bbiri mmotoka myaka 10 zijja kuba overwhelming ngwenda kola lane nyenye tujja kusobola teeka ebyamaguzi kuleirwe ekyokubiri ne zino trailer kankuwa ekyokulabirako ebitera okunsesa ogenda mu kibuga Kampala awo nga ku Nabugabaawo petrol station ziri awo saawa mukaaga ogw'emisana peak moment ng'abantu bangi nosanga trailer ky'amafuta kitikula mafuta emisana tuku mu kanyigo kitikula mafuta kati njagala obuli singa wabaawo anything any spark omuliro negukwata wafa abantu bameka mu kibuga mu Makati trailer ne gyetikula amafuta mu kibuga mu Makati nosanga 40 feet container ng'epakinga ku dduuka lya mugagga kutikula emisana bwetikule bino tubirese tutya okubeerawo tulina authorities tulina abaddukanya ekibuga tulina abantu ku mitendera egy'enjawulo abavunaanyizibwa mu kulambika order mu ggwanga n'ekibuga ekyo President Museveni yakyonoona. Kampala Capital City Authority yayogera ku City Metropolitan Police Lord Mayor nga bali mwezi wazze yandibadde ne police eyeegyakamandinga etegeka ekibuga okusinziira Lord Mayor bwakola ki bwakyagala nga gwe totugamba mbu gamba n'ogu eteeka trailer teyingira mu kibuga misana libeera implemented kankuwa ekyokulabirako baasi eva entunga mwenonya ki mu Kampala Central berise bantu tesobola kubakomya nateete bonna basula mu Kampala wano mu Central ne batuuka batya mu Kampala olwo taxi ebayiwe wali balinye taxi bajja baasi eva eggulu enona ki wali ku Port Kampala tulina ebintu twesibyeko nga byaggwako naye omuntu n'omuziraba nga obwongo buli bateeke wali ekawempe ku 5 bafune bu Uber bafune buki bu boda buli mwagende gyalaga after all n'abamu bayinza okuba bagenda mu bitundu by'omu nga tebeetaaga kutuuka eno mu kibuga so kyenkulaga nti tulina ekizibu obuyinza bwonna bwabeera bwakuŋŋaanyizibwa mu ofisi ya president kati ne beesanga abakulembeze ba wansi nabo bayandyagadde ekintu omugenzi Agisebagala Allah Musaasire yali alesa idea satellite cities ng'agamba naye Maganju Gayaza Kyengera Nsangi bikituziwa omukisa nazo zikulaakulane weeyogerere tuteekero tax parks oba bus parks teri kiyingiza bus eva Mbale kugiyingiza Kampala ekome bweyogerere yes Uber ekole Uber ne taxis zikole yes so we need to decongest twetaaga a comprehensive plan eya traffic mu Uganda wano in fact badde oyogera ku motoka ebitikula oba ebyamafuta n'ebirala ebitikulira mu mujjuzo nenzijukira omuliro gwakutona ku lweggulo wano Makerere Kavu ebintu by'abantu tebyonooneka nalabye ebimotoka bya polisi nga bigezaako naye nga bikoota nebiyita tewali we biyita kugenda kubeera nga biyiwa amazzi nebiyita tewali you see ate n'ekyo nakyo kyabulalu awo twandibaddewo nekyo bayitaho water hydrant wa omanyi Kaleerwe one wabaddewo emiriro mingi nti wali prone nti simanyi bweyinza kinyona naye nti omuntu wantu woyinza okusuubirwa mu bitundu nti omuliro gusobola okubalukawo kubanga wakavula waliwo furniture mungi twandibadde ekibuga ekipulaning akyateekawo dda ne water hydrant yeno sosi y'amazzi eziba ku pressure ez'amaanyi ng'osiba ku busi lupiira lwa meters mmeka n'okasuka amazzi kyekisookera ddala namba 2 alipooti z'omuliro emiriro gyonna egikwata teri gwali gubaddeko lipooti efuluma netegeera source towulirangayo ripooti sigiwulirangayo neera njagala gyoyita wa fire brigade abaana b'ebuddo abayokebwa up to now tetumanya ani yabookya twawulira mu kusiba head tisha biki ne bikomaawo amasiro g'e Kasubi up to now tetumanya ani yagookya paaka yadde yayokebwa emirundi 3 ku ena abantu ne bafiirwa billions and billions ne kati tetumanya ani yagookya awo awayidde awo mu vicinity yennyini buli woolaba wakutta omuliro e Kawempe mwe bagenda kuzimba wakeedi
So you predict nti wagenda kubeera wa genda ononyeza olwenkayana zettaka omanyi okawempe amanyi ate nali meeya oli meeya ate nali meeya so buli mu kawempe buli awakwata omuliro buli woolira bwakuta omuliro mu kawempe nkulayirira kiteekewo emyezi 3 ojja kulanga wazzeewo akendi. So you're now giving us information era ndowooza police etandikirawo okunoonyereza banoonyereza enkayana z'ettaka already awaaya sejjo waliwo enkayana ku ttaka eyali communal land. It was land under a communal tenureship. Waliwo yafuniddewo ekyapa district land board. So yensobola ki oyagala conclusive investigations zikolebwe zikolebwe okubbiringa ku Karuna Towers we bazimba wasooka kukwata muliro taxi garage yonna emmotoka ne zigiiramu. Genda wano kavule nga wakava mu rawundi wano ngodda bayitawo kavula wenyini awaayidde kulira nawaayidde waliwo wali obuzimba obupyo nawe wasooka kukwata muliro. Apple Furnitures we yabadde wagenda kuzimbibwa akeedi ojja kumbuulira. You predict that yes. Paaka yaddi yajjanga emirundi ng'esatu kyekyaddawo. The cheapest mode of eviction now in Kampala. Muliro. That is serious. It is. Mugambye nze nali minister wa security. So nkayana ze zisooka ne bakayanira ettaka police egende polote yegenda kusanga ekyapa ekipya ng'oli yakifunye mu district land board naye ng'alaba compensatinga bano kijja kuba kya buseeri. So kikyogezaako kutegeeza police ya wano Dr. Magambo please surprising eyo olwaleero. You surprise us. Nkwadde kuru mumpite ndikodinga statement nga former mayor. You ready? Yes. Kumirire jiyaze buujize jigwe mukawempe. Obulire police wayako omuliro ne wameruka w'ekizimbe. Wano ne wako omuliro ne wameruka w'ekizimbe. Wano ne wako omuliro ne wameruka w'ekizimbe. Coincidence eno. Lwaki kiba bwe kityo? Lwaki kiba bwe kityo? Gw'olaba kinge yali shadow minister wa security. Asali shadow minister. Wali minister wa security and people's government kungu obo yagala tutambuze nga program eno mirembe komya okunafu okendeza mbitibwa byange kubanga sabifunira just babingabira bugabizi. Okay oterezeza obali kutereza. Okay nge yali shadow minister mu government yali minister wa security sibera nko mu shadow government nali people's government. Okay mu government ya nafunanga intelligence reports nga nsoko zikonsuminga nga besiyeta nazitunula eggwanga lyonna lyajjanga ku mmeeza yange. So eyali minister side ye gwe kikyolaba therefore bubbi wa ttaka ku miriro gino ettaka eriri awo tenure system kaleero ekavulewa tugiyita customary tenure. lyali lya bibanja by'abantu edda engeri gye lwali ntobazi abantu tebafuna nnyo byapa ekibuga ne kiwalyane nga zaali ntobazi okusooka ne zifuuka tokyayinza luyita lutobazi. Kati abagezigezi ne bagenda kaleero yenna ne bagenda mu district land board ne bamukolera ebyapa ne bafuna ebyapa. Amayumba gonna golabaawo mu kibe zone waliwo abalina ebyapa byawo. Kati ye kyakola okusooka bakozesa nkesiye law enforcement nejjeekoona obuyumba ku mulembe gwa Jennifer Musi. Kati bagenda okukiraba nga kibaamu akavuyo kangi ne kerere mungi kati muliro neera Afande Magambo musaba anoonyereze kyemugamba ajja kiraba wate kuba waliwo ekyapa ekipya ekyakoleddwa oba lease offer. So there is a possibility kubamu kubakayanira ettaka oli ayinza okuba nga yayokyeza. That possibility is there. Weeri ate nga waliwo engagement olusi baveewo ne balaba nga bajja kubasaba sente. That would be so heartless. N'oyonoona emmali y'abantu eteekaniddaawo. Kino ekibuga paaka yajja emirundi 3. Kino ekibuga kirimu bamafiya muganda wange abaakiwamba bweva mu by'okusaaga. Okay, but also because goyina puzzle gy'oyagala okusolvinga ne questions zeweebuuza. But how come tetufunanga report eziri conclusive ku miriro gino manene era police eve etunyonyola nti guno omuliro gwava ku kino ojobuza Afande Magambo yakajja ono Dr. Magambo ndoza yakajja mu CIA. Afande Magambo ye director wa CIA. Yes yakajja. Ye nsuubira engeri gyenda background y'ekisirikale musaba puzzle eno oluutu eno ekome agisolving. Nkusaba Afande Tom Magambo oluutu eno gwe tulageeko ekyenjawulo kubanga olina ne background y'ekisirikale. Waliwo enkayana
nze ngambe genda ebibiri ojja kusangawo kimu mukyaze wano investigation wezijja report yagisomere wano agambe Munyago yalimba mu bbanga wajja kubaawo ekyapa kya liizi ekya district land board ekyo bwonookirabawo temutawaana ayina ekyapa mu mukwate onoolabawo ekyapa nga si yabadde nannyini ebyo ebiriko mu mukwate ayina okuba nga ayina akole statement. Okay, kale nsonga ezo tuziire saawa ndowooza poliisi ya Uganda esobola okubaako ne weetandikira. Twabadde mu Valentines. Simanyi oba gwe ogikuza naye ekimu ku bye nalabira erinnya ly'okuvaayo ennyo mu bivvulu eby'enjawulo. Nalabye muganda wange Mansour buli we yayimbidde Munyagwa naso nakwekaaga n'endowooza oba oli part of kiki wabadde mu bivvulu nga buli kivulu kye twabaddemu owulira Munyagwa musajja oyo ofaaki ne Mansour bakanjigiriza nale sikamanyi ngate nga tufaaki ate njaga nsaba mpa ekitiibwa mukulu kungu bwoga tufaaki kitegeeza tuli ku level y'emu eyo togendayo naye banjigiriza ba musicians abafeedinze bangambye nti wabanga gwawo afuna omunene gwa walampa omuyimbi bw'abakkirira bw'aba aweddewo afuna omunene gwa walampa gweyeerippako afune ku nduulu. Omanyi kati mu Uganda kumanya amanene mu politics 4-5 bw'otayogera ku Munyago oba tokola. So saha ayogera ku Munyagwa kufuna amasannyalaze bafeded musicians baba kufuna amasannyalaze mulina buzibu ki? Tewali bwoga tulina obuzibu kitegeeza tuli mu liigi emu. Problem nali mubuulirira ku bintu nga 3 byenjagala ate nkomya olwaleero. Nali mugamba nti bw'oba ova ng'ovudde mu field muleni eyo okuyimba ojo analyzing politics come analyze with respect ate ng'olina information. Ne mugamba kati ng'eno approach gye mukozesa olwo kye bayita ad hominem. Is it ad hominem something? What is that? It's a fallacy of reasoning. Sasoma literature but aba literature bimanyi it's a fallacy of reasoning bunafu bwa mu kulowooza. Omuntu wabulwa kyagamba kya criticizing Munyagwa nti Munyagwa ine ensobi bweti nodda mu kuvuma abantu abo baba n'obunafu mu kulowooza. Ne mugamba ebigambo by'oyogera mu politics bitiisa ate ng'oli taata olina abaana. Ne mugamba bw'oba oyagala tusigale nga twajuinga nawe politics sokoleta ripooti yo eya P2 second term tugitunulemu. P2 second term. Ne mugamba weba teriiwo ogenda kusomera ewasomera batuwandikire recommendation nti wakola P2 nti watuukako mu P2 second term social studies wafunanga 2 ku 10 obala 5 ku 10 kuba tulabe tutegeere omuntu gwe twogera naye tetumuwa overdose. Ekyo nekimugamba mutima omulungi. Nanziramu nangamba goyogera ki wafunye olwo emitwalo 3 ffe tukuba bisaawe emitwalo 5 nenseka ne muganda ngebireke togendayo. Nemugamba kingisa bw'ogenda kuzwa entebe naawe ekituuwo ekirungi obeerayo buli weekend waba wajjudde goza abantu baba bazze kulaba ki? Bazze kulaba mazike nemugamba osooka okujjuza ekisaawe naye nga abantu bazze kulaba zike ekisaawe no ngamba mugundi muzu baba bazze kulaba mazike nga wajjudde. Okay muzu nonaawe osooka okuvaayo n'ojjuza ekisaawe wano ng'abantu bazze kulaba mazike ne mulabulaku ekyo. Ne muganda naye gwe wali olabye wadde tuyiika muzu okulaba amazike wali olabye ezzike eriva muzu lijje litusalirewo e Kampala agabeereyo muzu tugalikayo suubiri sigaleeyo naawe nayo nemubuuza ngenda nga mutereza nga bw'obulirira abo abavubuka gola nkari eri mu kuggwawo kubanga jayinesaha muyimbi w'amaanyi nkari eri mu kuggwawo ng'olinamu obuulirira ne mugamba oba ogaayagaaya biki nkulaba buli dakika ogaaya nga bw'oyogera ng'olina ebintu byakiragala mu kamwa lwaki totula ku dayiningi n'olya ne bakuwa omuddo n'ogulya otula ku dayiningi breakfast nakuwa sowaani y'omuddo n'olya n'ofuuwa byofuuwa n'ovaawo dayiningi breakfast neggwa lunch ne bakuwa omuddo gwo. You're not turning yourself into a herbivorous. Do you know herbivorous? Herbivorous ya muddo bisolo ebiza obwenkulumu
ebiri omuddo ne bizowe kuluma ng'embuzi tolaba ng'embuzi oba ente weeba mu kisibo esigala yeegaaya kati ne mugamba egyemize si mirungi you get the point naye nga byonna byava wali kumugamba nti oba oyagala kati okujja no mulenia fair politics byonna byejjeeko kati ye yadda mu kye tuyita ad hominem kwe kuvuma omuntu nga tolina kyomwanukula omutwe tekuliiko adde akaviiri takimanyi nze omutwe teguliiko nviiri kituufu ekkuba eriyitamu nnyo emmotoka teribamu busubi guno omutwe gulowooza nnyo tewaliwo saawa za nviiri wano yagamba tolina na nviiri tekuliko wadde akaviiri gulinga eviivi ekkuba eriyitako ennyo emmotoka wali olirabyeko obusubi obuddo liba kkalu oba yawulira binga omukkakanya muyimbi w'amaanyi mu ggwanga. Let me tell you. Because the kikoze wano ogamba bw'oba ogwanga oli muyimbi is one of the best we have currently in the country. One of the best. Mu kuyimba. Ebigambo tobiteekawo bitaji. Please kozesa bulungi ebigambo. Osoma PhD. He is one of the best. Please. Eno program y'amaanyi ebigambo biteekebwe birina okugenda. Do you doubt that? Nkugambye ebigambo biteekebwe birina okukozesebwa. Na nominatinga. Oyo omukulu n'avaayo n'aŋŋamba erinnya Munyagwa akitegeeza kunyaga osanze tulaba tojja kutunyaga n'agamba onamanya erinnya Munyagwa olimanyi liyina abantu bameka mu Uganda abaana bange be bamunyagwa you get the point oyo ne mugirayo Munyagwa omu kalwa myaka 12 tasobola ku debating naye namubeating. Why can't you sit with him and sort out whatever issues over what that are issues there? Na King Saha nali mubuulira ne mugatowalampa abantu fete tuli mu gundi yammwe. You get the point nze sikola comments ku bayimbi ani amanyi n'ani atamanyi because that's not my field. You get the point ati nze nali mu advising ye n'abuukayo n'atandika ad hominem okubeera n'akadiguri kubeera n'abiki tekitegeeza nti oli wamanyi okola mulimu ki oli bulooka ne yes I am ffe balooya tuba babulooka professional brokers ne mugamba buli muntu asobola okuntuma naawe kungosa okungana nja agula ennyumba e Dubai genda obeere looya wange ginoonye kwatagana ne real estate agent neera ŋŋendayo naye ne mugamba neera naye singa yali afunye mu kisanga alinamu ku ssente z'atalina yandibadde asobola okuntuma emirimu. Kati nno oli mu kaseera akazibu yayungudde eddaboogizi be yonna gy'abadde ayita gambye oyo Munyagwa musajja oyo muvume ate bansobola kati nze kankunnyonnyole nze Katonda ebimu ebitalo ne beyampa mu very intelligent si kwewaana ekyokubiri yayungudde listen I hold a qualification in political propaganda kyova wala bosi we bali mu motoka wamu ngono bwanvuma bosi we agamba shame upon you shame tawulira yalime mabega nga ayogera ebyo dowooza gy'oliwulire yalina bosi we munabyabufuzi ng'agenda agamba shame upon you ate okujja efeesi ati onaavuma oli bwooza shame upon you ujjayo feesi ebyo tosobola kunsobola lwakuba nze nyina ekizibu kimu ntya Katonda waliwo bye sisobola kukola nnyo muntu but let me tell you newaddeyo oyo yayegaaya asanze nkuze ate nga naye kati ntya nnyo Katonda naye genda mpola mugendeko mpola actually newaddeyo nga nze mbatabaganye tekisoboka otabaganya oti gwe ne King Saha mukakkane you are overextending. Nze siina buzibu naye neera gw'omuziza ate nsaba eno ebe gw'omulundi ogusemba. Are you willing to settle your issues? I don't have any issues with him. Namudi ali mu advising oba teyategeera abireke. I was just trying kumubuulirira oba teyategeera abireke. Bw'aba ayagala okwogera ku nsonga zino mugaali te report. N'omukakkanya yagala ya pittu. Kati namukaka teyagisoma ekitegeeza nayo teyagisoma singa namusabe ya P7 wangambe musabye bingi oyina omutima mubi musajja omusaba otya P7 nemugamba P2 second term sayaganda third term butamukalubiriza nemugamba iyo report we bateri yogenda bakuwandikira recommendation leto gituleetere tunulemu tutegere go twogera naye bwaba uli ebyamu nga teziri watenga kyamuluma addeyo ku ssomero bwana asoma ajja kujja dem politics demberi naye bwaba ebbanga nga byayogera talina na capacity esoma lupapula lw'amawulire nga buli kaseera bamukwegaaya atajje nga ki
ebyo togendayo yagambe he said ayina nebyakusinga tekiriyo ebyo togendayo kusinga abantu wakuba rally nofuna emitwalo ate doctrine yezike nagikuwadde linda si bantu bukuŋŋaana tekitegeeza nti balaba muntu w'amagezi tulina omusajja agenda nga atyabula amazina nga yateeka ebbaafu eno nekola nga akabina bamuyitanga ddiikuula mu tawuni yo twamulabako Ddiikuula ng'atambula bwazina nemuwa ne ssente kateki eyo togendayo that young man is a very style obwongo bwe saagala kwajuinga naye aje he will come out of this empty handed nze namumala taddanga mukuyisa linnya lyange mu kamwa kujjako ng'aleese ripooti eyo eya pitu second term bw'aba ayagala okutegeera erinnya Munyaga bwe lizitowa oyo mukulu ngenda kuleeta omu ku baana bange wawe emyaka 10 akoleki omutuuze naye tosobola geraganya mwana wa myaka 10 Allah tazanyanga nabo kati kankunyonyere ku nguli uli omwana gwe bayita Munyagwa muleka ayitewo kasooli erinnya Munyagwa muleka omwana ayitewo so toyagala mba tabaganye do you want this to continue yamanyi he can escalate naye talina katibonga nti bineera wuli abyanvuma bya kito nyina ennyumba ebyo tobiddamu kati ebyo natebigasa onyina ennyumba nyina byabwe byekiyimbi ebyo babeeramu nazimba ennyumba girabe kati ebyo nange baŋŋamba ennyumba nange kungo kyaŋŋamba ennyumba abantu n'ennyumba zibatamye ennene zisinga famire zaabwe kati otunzamu ebyo ekyana ekitonziremu ebyo kweri kati nze siina kyayina what to exchange with King Saha namubadde mubuulirira ate nga mufudde teaching aid waliwo kye tuyita teaching aid osomeseza actually namufudde blackboard nsomesezeeko abayimbi abalala badde basaatuuka King Saha wamufudde blackboard olubaawo blackboard ogimanyi chalkboard kati wasobola olulimi abantu bajja okutega blackboard luli olwaffe olw'edda gye wakozesezza okuwandiika mpandiikeko abalala balabe nti ki ntemusaatuuka buli omu asigale muleeniyo well omuzigo okuvuma guno mu bayimbi naddala abakozesa social media n'ebirala nga guli mu kkula problem as we speak omusajja gwe bayita Bebe Cool mumanyi ayina ku ba TikTok amanyiddwa nga Louis Light yemuteeka eyo ali mukula ennemba nagwa kuvuma famire ye n'ebirala this is growing I don't know what the cause is no they need to be arrested omanyi tulina problem inferiority complex kintu kibi tulina abantu bannaabwe bagendanga ku ssomero bannaabwe nga bakola amannya gaabwe bannaabwe nga bo bali mu kufuweeta biragalalagala kati eno gap bagadde nabo bagigatte lwa mpaka buuka eri ovumevume Munyagwa olage nti naawe wooli efumulireko ettutumu nga obuulira omuntu agamba Munyagwa nyina byemusinga biki binyonyola abantu nekyo kyakuyisizza bubi nseka bisesa kati kiki liigi ki gye tulimu I was a mayor 29 you were mayor ku myaka 29 oyo nga tasobola na kuyimba ku laare yange n'abayimbi be napangisanga teyabangamu and you're saying they should be arrested abavuma no si kuba sibabanga naye omuntu amanye nti waliwo amateeka kubanga nalaba eyo omwana simanyi nabiraba keesi yaabwe mwana muto tokomye kulumba Bebe Cool naye olumbye mukyala we why kati maama oyo mukyala wa Bebe Cool oyo mukyala simulaba nnyo mu bintu by'exchange kakati omwagaza ati nze abaana abo bwe natandika ekibiina Common Man's Party waliwo omuyimbi neera naye namutumya ripooti omuyita Kaziwe Kapa yannumba Common Man's Party sitandise ebbandi ya kusuna ndongo yannumba naye nga weewunya wajja obusungu kubanga Kaziwe Kapo amanye ekintu kimu mu nsi kusuna ndongo soolo gita si yo yayimbanga ne Abdumulasi wadde abadde batandikira eyo bayimba ne babasudde kati soolo gita basunyi bandongo nze ekibiina kyentandise sigenda kusuna ndongo nti ngenda kompitinga naawe sikuyiseeko nti jangu okijoyiningi kati onnumba kati yali akuvunaana ki kutandika kibiina Common Man's Party lwaki wamunoonyaako naye munoonya anti twogere lulimi ki kubanga nebinandi binyonyere teyandibitegedde yotu second term naye ripoota eri ayagirese n'omu kubanga nze bontuma listen gwokola PhD
bwe tukutuma koli gundi transcript ya masters degree kwata bukwasi wali okwata bukwasi no gamunya toddamu kunzanyirako natuma report ate nga nyangu nnyo okay kale tugende ku jo nalabye abamu ku babaka ba NUP aba wali ggwe ku programu yemu eno nga nti bannaye mwefaako mwekka pulezidenti wamwe talabika kiki mukoze olunaku olwajjo abantu bano John Baptist Nambeshe Manjia County George Musisi ava Kira Mwadangu Nyingi Kyadondo East n'abalala munnamateeka tumusime n'abalala babadde wakyagulanyi and indeed abagenza okusinkana ku bantu be security nebalemesa embereke bijja kubaswaza 10 kwaba babadde awo mulimu omu babiri abatali mu ggwanga abaka ba NUP 10 bagenze Namibia ku lugendo sponsored by Speaker Anita Among kungu come again abaka ba NUP 10 bolekedde Namibia ku lugendo sponsored by Speaker Anita Among. Speaker or Parliament of Uganda? Yeah, who okays? It's a budget of 1.8 billions. Spending one. Ngekisanja tekinagwako ya travel. 1.8 billions approved by Parliament is spending when NUP nga official leader of opposition. Ngekisanja tekinagwako. Kuba abadde magere nga babiri kuliko babiri abagenze Namibia esawa zino kikwatagana kitya n'okubalemesa okusinkana abenju ya Kyagulanyi ziri stunts PR stunts awo tewali kaluluke mu banjaawo tekaliwo. Was that a stunt? Yes, tewali ko banjaawo kirira eno ze singa ngambye nti balumbye electoral commission biveeko byakyana kito ebyo mbimale mukama wamwe mugamba aveeyo mutambuze ebintu byammwe ebyo bijja kuggwa ne omunabi. Listen, why do you think it's a stunt Mr. Badde manonyawo ki nsonga bbiri muganda waffe Nambeshe yazituwadde kusooka kulaba ku benju ya Kyagulanyi abali eyo bali batya bawa taata waabwe nnyini maka taliiwo bali mu mbeera ki. That's one. Number 2, Nambeshe yatugambye okufuna signatures ez'abenju ye batandike balabe batye bagenda mu kooti n'ewalala okujja abasirikale abaliraanyeewo. Those were the two reasons he gave us. Nambeshe lawyer ye deputy president wa NUP mu Eastern Uganda. Lubongo ya lawyer atazinonye Nambeshe yazino leka nkunyonyo. They were lawyers. Nga saalaba mukyala wa Kyagulanyi mu ddwaliro yagenda nga bagenda lwaki tebagenda mujjako signatures kulyetinga mbeera musobodde n'okuva wano babawadde ssente gavumenti gye mugambe yababba akalulu mugende Namibia mukyakale omanyi mmwe omuntu atamanyi anyumirwa kati gwe ekikusumbuwa ebimu obiwulira ku nze naye olina emirembe mingi kwaye muto bimanyi nawe nkusaasira bakyakale bageze okola mirimu gya palamenti kale beewebale nze sibeera nko mu paliamenti kale mugende Namibia mukole emirimu gya paliamenti kungu nno nga tetuli bajega 1.8 billion eri awo babagambye no mugimaleewo mu wiiki nga 3. I will have to verify that. Ze sirimba bali mu kujima whiches balina okugirwanyisa eyo bagikube 1.8 ya kote eno. I will have to verify that. Eya kote eno kote gwa kumeka wa kusatu eno kote yo ekoma mu kusatu 1.8 balina zikuba zigwewo then wajeziri eziva mu kusatu pako go I don't know. Okay. 1.8 kumi bagenze Namibia kuliko aba NUP 10 then nabe opposition abalanga mukaga about 16. Namibia bagenze ku mirimu kale ogaye jagwanga bagende ku mirimu gyegwanga manyi parliament my dear mungo omuntu atambule ennaku ana mu 2 mwezi ogw'ennaku 3. I doubt whether Parliament can choose just to spend money like that unnecessarily. Maybe bwebanga bagenze maybe bayina ensonga lwaki bagenze which serves mu interest z'eggwanga. Manya akalunga kawedde biki ebiba bigenda mu maaso neera nze nebo acting stunt simba nziraba walobye mbanda bango gala diiru bali mu kujiggala onaakola bino. But as we speak council tumusime gwe mmanyi nti omanyi bulungi mukwate
yakwatidde olunaku lwajjo olwaki yakoze yabadde omu ku abadde bagenze Wakyagulanyi ng'akoze ekyo ekyamukwasiza ekungumbaleemu abantu obwongo baleme okukwata Lubongo bakwate tumusiime mbw alina Lubongo teyabadde nkubuuza security gwe wandibadde mu security ng'oyaga kukwata muntu ow'omutawaana ennyo munuupu onoonya tumusiime Ssenyonyi takwatiddwa Lubongo yatakwatiddwa Katana takwatiddwa Nyanzi takwatiddwa alya butaala banoonye tumusiime wasn't he arrested kungo emutajja bisobola bireke emumbireke abakulu mbaleke wamma mwebale kale kati sigine kyamubazaako ki bagenda mu kooti bagamba kooti za you see obulimba bukakinga apu naawe mu propaganda batugaana okukozesa obulimba omanyi propaganda okozesa amazima n'obulimba byombi ate entalo zirwanibwa propaganda kyova olaba ba-analysts abasinga baga propaganda is neither good nor bad it's a necessary evil ate nnungi propaganda naye mu propaganda batugaana okulimba ekintu ekinazuuka enkya abakulu abo ekibasumbuwa kyonna kagamba mutuka bangi kabatawanyiza emitwe listen accountability eri ababa wakalulu ebasumbuye mugamba batubba ate muyina okulayira nga BMP ate mukwata ebifo by'oludda oluvuganya gavumenti kubanga bw'okkiriza ekifo ky'oludda oluvuganya gavumenti kitegeeza okkiriza nti wawangulwa era oli mudda oluvuganya kati ebintu bibatawanya balina ebintu nga 10 ku mutwe bibasumbuwa. You see, at least they've done something. Honorable Munyagwa, go bunaku aganti mukozeewo ki? Sinagana. They went to the man's place. Nera kubimu kubibakoze bagenze ne Namibia mu kubanja akalulu. Ate bagenze kabanjiza Namibia. Ate season babanja akalulu bagenze Namibia nga emirimo mitongole sibo ngambi ni kesi baba bagenze. Kubanja akalulu. Jali badde emirimu gya parliament. It's okay. Go babyeko ba president agenze Namibia ku mirimo gya parliament. Nga atumiddwa speaker Anita Mungu mirimo gya parliament speaker Anita Mungu ali chief campaigner wa Museveni akutumye mu season y'okubanja akalulu ogende Namibia nera nsasira abaana abato bakwatiranga nze nayiga politician be Uganda ne bwakolola manya kyategeeza so njaga kukuddiramu security ekyakola kye Wakyagulanyi Honorable Munyagwa gwe wali minister wa security mu shadow cabinet nga bw'otugambye. What are they still doing there? Omuntu gwe batanoonya abamu twali tulowooza nti baavaawo naye bannambeshe bwe bagenze ndaga nti ekiri wano kikambwe. Nakugamba wano natuula wano nembuuza nempa challenge 3 nenga CMI muveemu nga ntemanyi Kyagulanyi gyali. You want to repeat that? Yes, nengamba iso muveemu tugambe ntemanyi Kyagulanyi gyali. Nengamba magambo Dr. Magambo vayo tugambe ntemanyi Kyagulanyi gyali. Waliwo yali annyanukudde. Basirika. Ntegeera. Nakugambye ekkuba eriyitamu nnyo emmotoka teribaamu busubi. Temuba muddo. Tutegeera. Nze kankunnyonnyole namala mu politics maze mu politics wano emyaka 26. Manyi mpira gw'osamba ne manya nti ono defense gyali mu kusamba ya Magwaya. Mani yu muina defender muyita Magwaya. Magwaya ine ensamba gy'asamba defense yakyamenya record. Goal ezibalema okuteeba opponent yateeba mu kakakatiini. Kasane yebagolo. Ne washirwa fulumenga waliwo goal. Gogwe nga waliwo goal eteebeddwa. Era Magwaya ogenda okulanga yekonectinze omutwe. Kati nze manya nti eno defense ya Magwaya. Kakati nopwetegeere. Look at the screen. Producer nga siriza ku screen eyo. Honorable Munyagwa alabi bulungi. Omanyi ebintu byetaaga kulabako bulabi and njagala ekifaananyi ekyo kigaziye bulungi Honorable Munyagwa asobola okubeera nga akiraba. Ku screen awo otunulako Honorable Munyagwa oyo gulaba ayogera ye mubaka wa parliament owa Manjia County Honorable John Baptist Nambeshe ngali ayogerako eri abamawulire Honorable Mwadanku Nyingi baabo nga boogerako oluvannyuma lw'okulemesebwa Council Aaron Kiza wuuyo ono John Baptist Nambeshe oli Council George Musisi kubanga obadde obuuza Nambeshe munnamateeka he's in company of at least I can see
3 lawyers. Arrest ndaga arrest. Oyina tumusiime olina in fact ndoza ne mwoda munamateeka. Anti yogedde kukwata. Ndaga baba George Musisi. Ndaga baba kwatidde kyawo. Kiche baba kwatidde anti walogo bakuteba mukwatidde ki. Bakoze ki. Kati kankunyo nalimbaddeko mu bino. Fetwa besi je bamusibirako ewaka tonne wakataliyo bamugamba. Singu awo nga polisi yawo muli mu lutalo lwennyini ng'osobola n'okuyimirira awo n'adressingirawo amawulire. Mu biseera by'omala nga weyimirirawo n'okwata n'akazinda n'okwogereramu. Polisi yawano NRM ng'eri mu lutalo lwennyini full-fledged battle. Awo ng'oyinza n'okuyimirirawo n'oyogera n'abamawulire awo n'ojjawo kamera. Muleke kutuzanyira omanyi kankunnyonnyole. Ebyo bijja catching up nabo. Bakkirize beetondere bannayuganda nti bye twasuubiza byonna byatulema. Tetwasobola kuteeka wadde ttale center egatta bululu. Baafuna bumeka baabukugambyeko. Baafuna okwetola eggwanga. Bwababbi bwako. They claim nti baawangula. Bwena bumeka. Ttale center yaliwa. Yali Saudi Arabia mbiyumba. Nalabye tooko mbu abaakanoonya baali Uganda n'abaakalonda mbu abaakagatta baaliwa. Abakabanja bali Dubai, abakagatta bali Saudi. Kakati kankunnyonnyole. Bannayuganda mubayetondere mbagambe tetwetegeka kimala. Tetwalina ttale center, tetwateeka wadde abakuumi b'akalulu. Nyina DR fomu za NUP za district 2. Olina? Nze. Okola kinazo? Nyina nali njagala baveeyo. Boogere mbabuuze ziriwa. Nateeka oba agent. Njagala baveeyo mbagaye ziriwo ezaawo wali. Tebayinayo agent. Zibaleetere. 2 districts. Mbagaye zizino. Yali sample space kulaga nti ezaawo wali ziriwo. Nenzi zirina zizino. Kakati ebyo mbimanyi. Nesibanenya because in boxing you can't punch beyond your weight. The reason why bapima ba boxers nga tebalina kuba mu weight yemu. Kati Nuupu kye yakola ekyo obuzito bwayo bukoma. Leera teyinza kusukkawo. Kyatiisizza abantu. Ekyaki? Abasajja bano kubanga balemeseddwa okulinnya wali munda. Okulinnya munda ne bakkiriza ogende Namibia. Bikwatagana. Gavumenti nekuwa ssente gwagivuganya ali mu kubanja agibanja akalulu. No bino ebibiri bikwatagana. Nnyo. Gavumenti yemu gy'ogamba yakubba akalulu gy'otakkiririzaamu gy'ogamba pulezidenti omulonde gw'omanya ali ku nsiko yennyini ogigamba n'owandiika ebbaluwa n'oteekamu ebbaluwa tusaba mutwe trip tugende Namibia. Okay. N'ezikuwa. There is something you're not telling the country that you seem to be in the know. Abasajja b'ebyokwerinda bali waliba. Bebani, what is the intention? Omanyi. Simanyi. Nyambako. Otubulire. Saavera mwogezi wa polisi. It's okay. Njagala otubulire ko gwe kyomanyi. Nsi eno. Naye kankulie kungo. No, toli mukuddamu kye nkubuuza. Bannayuganda balitegeera obuzanyi. Listen, ndi mukuddamu. What are they doing there? Wala kuba oyagala nnyo bisasamaza. Wakuddamu ekitasasamaza oyagala omusimesime. No. Tufume programu ng'omuli ogukutte ebweru. No. Bwe nkwesiga wali minister wa security mu people's government. Bannayuganda bafiiriddwa ebyabwe, bafiiriddwa abaana baabwe. Lwe balitegeera obuzannyo obubadde bazannyibwa ojja kulaba amajambi abo gafuluma mu mayumba okutema abantu. Tusaba tuleke egende. Bannayuganda bajja kutabuka. Ng'oli yafiirwa omwana we. Anti kati wuliriza. Ng'oli yafiirwa omwana we mu stantisi ezo. Ne bamusiba emyaka 10 mu stantisi ezo. Ayafiirwa bizinensi ye mu stantisi ezo. N'akizuula nti mwe mwali muli mu buzannyo mubalimbalimba. What makes you think that these are stunts? I know. Nti buno buzannyo. I know. Nze manye NRM ng'eri mu lutalo bwe yakitinga we nambeshe teyandyogeredde mawulire awo. Tosobola na kamera kugitunuzaawo. Tosobola nze nkunnyonnyola manye NRM bw'esamba. Tosobola gitunuzaawo nga bali mu mupiira gwennyini nga batabuse. Nga n'abaana be bali drones ezibayoola gw'otuuka ku gate oteeko ne kamera. Waliwo ebigenda mu maaso. Naye tujja bitegeera. With time ennyanja tetereka kifudde. So waliwo ekigenda mu maaso ekisinga ku public chairman. Nyanja tetereka. So bw'oga nti buno obuzannyo nga mwami Kyagulanyi yazannya obuzannyo ne security. Yabukulira. Ne security. Leero gwe kungu. Mu magye baba bakuba aduuyi bwawanika bamuteerawo safe passage wayita.
Because tewa training ako maje adui ombe baba mukuba mutu bwawanika bamutera safe passage itao afande itao no nga tugenda okumula kansi kwenkuzanyira eddoboozi lya Nambeshe so that owulirize eddala ebigambo byeyogedde kubanga kyenzudde nti kirabika ebimu tewabiwulidde ng'ayogera kankuzanyire ebigambo bino ebya Nambeshe nga saawulidde nze munyagwa byabadde ayogera katuwulirize ku bigambo bino sooka owulirize nga bakulembeddwamu amyuka president wa NUP mu Buvanjuba John Baptist Nambeshe babukereza nkokola okwolekera maka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu emagere okulambula ku mukumi wa waka agambibwa nti yakubibwa ku lunaku mukyala wa Kyagulanyi Babi Itungo lwagambibwa okulumbibwa mu ttumbi ku musanvu nga wakaweta okudde wa Kyagulanyi abasirikale ba poliisi erwanyisa obutujju we babakomezza era batutte ekiseera nga bennyonnyolako olwo nga naffe batutadde ku nninga obutakwata kifaananyi kyonna oluvannyuma olw'ekiseera abasirikale batugobedde eddala mu kitundu kino kyokka nga tetunnabulirayo akavuuvuumo okuva mu betuleseeyo katuleetedde okwagala okumanya ogubadde era mu katambi kano olaba nga abasirikale beebulunguludde emmotoka y'omu ku bannamateeka ba NUP ku bwenyi bw'abavuddeyo n'ebigambo by'omubaka w'ekitundu kino mu Wadanku Nnyingi kitegeerekese nti omu ku bannamateeka Kakulu Tumusiime agombeddwamu obwala bwe tuli essaawa eno kiro y'omu bamuwambye akyali mu kabanga lya patrol akulembeddemu abantu bano John Baptist Nambeshe annyonnyodde nti oluvannyuma lw'abasirikale okubalemesa Kakulu akubidde ssaabaduumizi wa poliisi essimu kyokka ne batayambibwa nti n'ekizzeeko abasirikale muvumbagatira wakati mu bukambwe tebatulemesezza kuyingira kyokka bakutte omu ku balooya ne bamuggyako amasimu ge bamuyisiza bubi nnyo ne bamusuula mu kabanga ly'emmotoka kanso Kakulu Tumusiime era wotwogerera bakyamulina olw'okuba tulemeddeko nga twagala tutegeere waawe bamutwala ku poliisi ki tugendeyo batumanyi nti bajja kuba cooperative naye tebatuwadde cooperation yona Nambeshe no kati wano community eno n'amaka gano aga Honorable Kyagulanyi bafuna eddoboozi ery'amaanyi because now the voice of the voiceless should have come from the places of worship. bannamateeka basabye ssaabaduumizi wa poliisi okulagira abasirikale okwamuka amaka ga Kyagulanyi n'okuggyawo emisanvu eri abagendayo kubanga kkooti yabalagira okugaamuka kyannaku naye tusaba bunnambiro ab'ebyokwerinda baleme oyisa olugaayo mu mateeka kubanga nze balooya badde bantegeeza ku nteekateeka eno bakulembeza kiragiro kya kkooti eragira dda poliisi eveewo kati poliisi gye balagira eveewo ate ekutte balooya abaza ogigamba nti kkooti yabagamba muveewo wetuviiridde magere nga ku poliisi ey'emagere okumpi ne we bamukwatidde munnamateeka Kakulu Tumusiime tannatuusibwayo newankubadde nga banne babadde olimbye eggwanga ku TV mbadde balina signature ze banoonye bigambo we've not just played that but he said bagambye bagenze okulaba omukuumi ali obubi but I have it on of omukuumi ali obubi kubanga nalaba Madamu Babi nga yagenze mu ddwaliro ye omukuumi ki ekyamugana ogenda mu ddwaliro twasemba kumulaba ng'era agiri mu ddwaliro omukyala angamba omukuumi lwaki naye tebamutwala bajjako ne bagamba omukuumi sigala well but let me ask bw'obanga gwa poliisi ogenda kukwata ku balooya abadde awo mwe Wadanku Nnyingi area MP Council George Musi MP w'ekitundu ekiriraanyeewo Aaron Kiiza nga nawe omumanyi activist kwaba okwata kaani onoonya Kakulu Tumusiime ayina n'essimu ya IGP nga abadde ayogera naye nemwe mulowooza ffe tuli byasiru nemwe mulowooza tetutegeera kati kankubuuze nze Munyagwa we nabeerera MP nga nze George Musinze enku nnyingi n'oŋŋamba mu pulezidenti w'ekibiina kyange abeera mu constituency yange mwennyina abawagizi mwennyina ki mu poliisi nebeeraawo mirembe nga nze enku nnyingi neŋŋenda bw'omuntu so bali badde bakunga wamma accountability yaweddemu akimaze mwegendere Namibia muwummule eno yabadde accountability yakugenda wamma kyawedde mugende Namibia nja kuleetera face ku kisaawe ky'e Namibia naye lwakuba mbalabudde ebifaananyi
mwendagenda kuleetera ebifaananyi abakulu nga basika obusawo ku kisaawe kye Namibia katuwumbulemu kusanyuka koli nengenda bifuna mu dakiika ntono birabika byakubiddwa dda tukwate ku nsonga of you are following and sharing your contribution on teekateeka y'olunaku olwaleero mukozesa hashtag sanyuka 1on1 hashtag sanyuka 1on1 netubeera nga tufuna ndi ne honorable Mubaraka Munyagwa Mugati gwa Bata former presidential candidate ate nga president ow'ekibiina ekya Common Man's Party. Well, wali mukulembeze mu Kampala nga meya ate era ng'omubaka wa parliament kiragiro kya government ne KCCA ku basuubuzi abakolera ku nguudo tax ne boda ezitayiri mu gazetted places oba stages kiggwako nkya sale oba ebbanga lye baava waliggwako nkya ku Lwokuna KCCA egamba egenda kubeera nga essa mu nkola directive eno. What do you read in this? abakirimu babbi beetaaga kukwata abali mu kibuga abaleese ekyo ekiragiro babbi beetaaga kukwata omulooza tetutegeera. They are creating a crisis. Omanyi Usafi bwe yajja Usafi market how did it come? gwali mulembe gwa Jennifer Musini nga bagoba abatembeeyi ku nguudo ne ba creating a crisis wagenda kuba running battles mu town kati ba blackmailing president bamugambe mufo kya tear gas bana batembeeyi tubafune gye bakola ki gye babeera obadda. Usafi yagulibwa bilioni za 3 byali ttaka nga baaligula kesi ye milioni 2 eza Uganda oli yafuna ekyafa kya milioni 2 eza Uganda ne ba creating a crisis nga bagoba abatembeeyi ku kkubo bamaliza government esudde bilioni 43 Kosafi bafuna abatembeeyi we badda. Buli lwoliraba nti abatembeeyi tubajje ku nguudo wabaawo balina ettaka lye baagala okugula babbi. Let me ask mwakagoba wakawulira ebbanga lyomaze mu Kampala abatembeeyi bave ku nguudo ekigambo ekyo wakakiwulira emirundi mingi badda batya bakomawo batya gavumenti yavuddewo kyobuuza bakomawo batya wakawulira ebintu by'ababodaboda tubateeketeeka emirundi emeka mingi tetubaagala mu CBD bikomawa buba bubbi bikomawa nyange kye neebuuza naye ku mulundi guno minisita Misa yatugambye nti this time they are more serious okussa mu nkola ekiragiro kino. Misa with all due respect nze nkumanyi ng'omuntu atali mu yaye atali mu bya kifere bya bukumpa bya nguzi tebakozesa ensobi mu kaseera ng'abaana badda ku masomero temusobola kutaataganya economics z'abantu ng'abaana badda ku masomero. They want trade order, they say. No, nkubuulira mu kaseera ng'abaana badda ku masomero temusobola kutaataganya economics z'abantu. Kaakati ekizibu ky'abatembeeyi kyetaaga a comprehensive solution. How do we decongest Kampala? Ebikendembe obimanyi ebinuna sukaali awabeera sukaali we biraga sukaali musaasaanyi bijja kugenda no bigende nakugambye teeka bus park ne taxi park abatembeeyi abo ekyo battractinga park ezo zifulumye era bajja kugenda gye ziri kubanga eri abantu bajja kugenda gye ziri. Mbadde n'omuvuzi wa KCCA ku makya leero wano ku Morning Express naga nti obutale bwa gavumenti mu Kampala yonna buli 17 gaga nti bana batundira ku makubo bagenda eyo agenda tulaga emidaala emikalu. To be specific atugenda for example Wandegeya akatala kalimu emidaala 250 nga mikalu tekuli bantu giriko bannannyini absentee landlords absentee owners abagikwata gukoleramu bakova charging yagukwata mu kesi ye nabanga guteereyo obusente butono gwe oyagala akaduuka yakakuwa akaduuka oba ateekayo ng'esatu kampe ekyokulabirako abanaatula bakitegeere mangu ateekayo emitwalo 3 kati gwe okagala leeta 3 njagala mbaddiremu temutaataganya economics z'abantu mu kaseera ng'abaana badda ku ssomero. Bantu mmwe bwe mulowooza nti eno ensi yammwe mwekkamu ababbi nkubuulira mulinde kye bayita yiribadde abatembeeyi tusooke tubagumire babeerewo tufune a comprehensive approach sooka ofulumye paaka ezo
So, wantuli mukuwa painkiller painkiller wesitula bus park ebyo biteeketeeke ebbali bino byolaba mu kisenyi wabiteeketeeke ebbali bajje abatembeyi kubanga bebatunda baagala those quick fixes njagala ngatto nzijeewa ojja kulanga abantu buli wonootwala paaka z'ebyo ebintu nkwakya kulabirako paaka yokka ojja kulaba nga abatembeyi bwe basinga okweyiwa naye tukkiriziganya nze naawe nti ekibuga tekyalifaananyi yes naye si ku expense y'abannayuganda bulamu bw'abannayuganda waliwo omutembeyi ali awo ng'atembeya ng'alabirira abaana basatu ali mu kuyiribwa afune fiizi abazza ku ssomero tojja gugumuka bugugumusi nti olwokuba kati lwotegedde mbu ekibuga gavumenti yakabeerawo bujjo abaddewo we need a comprehensive approach toward this nga ne ba stakeholders ona bali ku board ate ne bali mu ezo Lord Mayor ajja nkusaba togwa mu butego bw'abo abasajja bali mu ezo tebakulimba nti beera level headed biki please don't tokkiriza mu mikono gyo mu kiseera ky'owoofugidde kukkiriza nti batte bannayuganda ng'olaba ebyaliwo ku mulembe gwa Jennifer Musinga ojjukira lwabagoba omukyala na drowninga mu mwalo ojjukira omukyala mu motoka ya kesi ye gwe baakwata omwana we ne bamuleka nga yavula motoka n'emutta in the name of gwe abatembeyi tebaliwo kati mbasaba nkutegeeza abatembeyi tesibakuvaawo kujja nga tunoonyeza solution ey'olubeerera directive etandika lwakuna nkuddiramu ogwo omwala gwokwo gwe nakivuuma mwade n'opportunity eteekawo obusitools obw'omulembe abatembeyi bonna ne mbayiwoomu eryo ettaka mwali tutte ne muliteeka ebizimbe ogwo omwala okuva ku Bati Valley okutuuka mu industry area gwadde gusobola okubuddamya obulungi abatembeyi baffe ne kafuuka ka China corridor mu nsi ezaakulaakulana abatembeyi bwaba bagiyita China town tusobola okucreatinga kituyita China corridors mu Kampala nga gwe bw'ogendayo omanya nti eno ngenze mu batembeyi you get the point naye nga tebalina we balaga nkuddiramu lino eggwanga temulowooza nti lyammwe mwekka n'abo abatembeyi balinako so obuuziza nti bakomawo batya mpulidde emirundi n'emirundi nange ku luno mugende buli lwoliwulira abatembeyi tuwadde ensaleesale kubaako budget ababodaboda tuwadde ensaleesale kubaako budget nakawulira kasookedde bwe nali meeya ne bwe navuvaako nakawulira project z'okujja abatembeyi ku nguudo nga 3 bakomawo bati ani abazza bennyini abo ababajjako KCC obubbi obuli mu KCC esinga obumanyi KCC ojja kuwulira gwe nti waliwo ettaka lyetulabye wabba kuli awo munda aho lya billions 2 katuligule bagende eyo olunaamala n'emidaala basange nga bagyegabira dde abakulu. So are you trying to mean nti government authorities are being inconsiderate eri abasuubuzi problem nera saafuna mukisa kusinkana President Museveni oba mu debate oba muki nali nja mugamba walemererwa otyo okulwanyisa kye bayita state capture. Tuyina ekizibu mu Uganda wano nga institutions za government buli emu erina bamafia abagiwamba. Twalina wano emisipi gya taxi ojjukira emisipi city belts mu taxi ogijjukira bulungi gyalagawo ebyakomawo bamafia bagenda baleta containers 2 okuva e Japan gy'emisipi nga tebalina bagitunda ne baga poliisi muteekewo ekiragiro nti buli taxi ebeemu emisipi tobijjukira. I remember ne speed governor byalagawo ne wajja season ya speed governor ogijjukira bulungi zaalagawa ne wajja helmets ozijjukira eza pikipiki zaalagawa reflector jackets zaalagawa state capture bwa mafia kati waliwo abatunda ettaka kati balina amataka aga kyebagenda okukola kwatagana ne poliisi running battles mu kibuga mufiiremu abantu nga 7. President Museveni ajja kubeera concerned abayite agamba what is that watajjakiriza insecurity mu kibuga mu makati nga your excellence ekibuga kiri bubi ababuze tetulina approach ndala bajja kusettinga President Museveni yesu bajja mu scale yabwe mu gapu zaabwe bagenda mu sikagwe mu gapu zaabwe mubbe bamugabe tulina amataka 3 your excellence limu lya bilioni 2 eddala lya 15 eddala katunoonyese tebaziba tuleke kutta abantu ku street. So kano katego ka kiyaye timing infu muve ku bantu bazza abaana baabwe ku masomero eno Uganda yaffe ffenna development enkulaakulana tujagala naye nga ffenna tutambulira wamu n'eggwanga lyaffe. So thank you Madam Misa Kabanda nkusaba please decline that invitation. Bali mwezi anabanga Lukwago ku nsonga z'abatembeyi simanyi what do you read anabangani because Lukwago ebbanga lyamaze yabadde ayimirira n'abatembeyi tebalina gye bajja kulaga
and ng'ate badde bakimuteekako nti munnange bwe kituuka mu kutereza ekibuga bapolitician bano bayingirawo nnyo. Nze meya bali mwezo, Lord Mayor bali mwezo tumwe time. Siyagala nnyo kwogerera muntu atannakola kuba atanalayo. What do you think should be his stand ku nsonga y'abatembeeyi? Adde ku common man. Common man waali bali mwezo obubeera. Kampala omuyonjo tumwagala yes naye ng'agassa bannayuganda. Bannayuganda si bagagga bokka n'abatembeeyi nabo bannayuganda. Lwaki oleka owa baasi nkugambye ow'edduuka aleeta lukululana emisana mu kibuga ye tomukutteeko. Ow'ekibbo ky'amenvu ye problem. Nkugambye atikula amafuta atembeeyi amafuta emisana mu kibuga Kampala yesi mutembeeyi. Tamufudde. Atunda obutambaala ne chewing gum ye problem. Amenvu n'ennyaanya. Ye problem. Abaana bali ewandege wali boolaba mu street abo batuguza batunda tissues batunda biki abo problem. Aleeta amafuta ekitwera ky'amafuta emisana mu kibuga mu makati kisobola n'okutta abantu miliyoni ne miliyoni. Yes kizibu. Banaye that is hypocrisy. Mumulooza nti ensi eno y'abagagga bokka. Kakkana ensonga eyo tugikomyawo. Omukulembeze wange nti olina okuba omukkakkamu ensonga yo negguka. Maybe okujjukiza obadde ovuganya kuba president. Tolina kuluzi. You shouldn't lose your call. Hey, you shouldn't. Okay. Okay. Kwe ku mazzi? Seetaaga mazzi. Okay. Well, wabadde ogoberera akadde kawedde ba producer ngamba. Wabadde ogoberera ebyabadde Addis Ababa. African Union Summit. Assembly yatudde. Naye nga tunagenda nnyo because bo baagala kulwana kulaba nti bimalawo entalo mu Africa. Naye ekimu ku byansiza okunkwata mu babiro producer ng'ensaba mpa akatambi ako aka president w'eggwanga erya South Sudan Salva Kiir nga atambula okuva rather ng'akomyewo e Juba. Let's look at that clip first tulyoke tugende mu byabadde mu summit eno. Sooka olabe omwana Munyago. Sorry. Oyo President Salva Kiir wa ggwanga lya South Sudan awo ng'akomyewo mu kibuga Juba ekikulu eky'eggwanga eryo ng'ava mu lukuŋŋaana luno. Well, oli bw'ayogera mu njogera ennyangu ezoga nti omukulu amaanyi nga muwedde si mu bubi kubanga ffenna tukula naye okyawulira muloozaga nti oyo yakyasobola. Is it a problem we have as Africans, or it is okay to be like that? Okay, yo waffe gwe tulina yoyo. Africans tukyasekererwa nnyo tukyafuuka nnyo ekisekererwa eri abazungu because of such diplomatic embarrassments ze tugenda tweteekako. Juzi ettake walabye president wa Nigeria Tinubu ng'agwa ekigo. Yeah. Atambula n'atalantuka n'agwiri. Obadde olaba president wa Cameroon Paul Biya. Twakirabako naye omugenzi yali president w'eggwanga lya Zimbabwe. Yes. Robert Gabriel RG Mugabe. Olwaleero owekitiibwa president wa South Sudan ekyo kisoose yaliko Tanzania juzi wano. You remember? Yeah. Bwe yamesinga protocol y'abakulembeze. Nga president bana bayita ba prime minister bani abayita bana. Africans tulina kye bayita government za Africa buli emu ebamba amafia. Ba mafia characteristic yabwe esooka tebakkiriza president akaddiye kutabukulembeze. Kwe babaliira bakisanga kitaala kya nseenene kwe bakwatira enseenene. Kati yo president Africa gwe yagala Abafrika gwe baagala. Abantu be abalya
akagrupu akamwetoolodde kubanga omulaba yenna okuva ku nnyonyi okutuuka mu VIP lounge omulaba yeewalula bwewaluzi nti kati watuukira eka atuukira ku drip nakwebaka. diplomatic embarrassment. That's a diplomatic embarrassment. Kati bo baagala president bw'atyo ali frail ekibi ennyo bakwatira okwe enseenene zaabwe. N'ekyembuuza why expose such a figure eri ensi omuntu president figure y'amaanyi figurehead wansi. You see a fountain of honor ne mutwala mu mbeera bw'etyo. Ali frail ne mu exposing eri ensi. Chovola amawanga ga Africa tukyalwanye bino bye tuyita sovereign bye tuclaiming sovereignty that okubeera respected on equal footing n'amawanga amalala tujja bikongangako bukonziruso olw'ebikolwa byaffe. President, why don't you delegate? Nosindika vice president alimu ku maanyi. So Africans in fact we gusose honorable mujukira at some point ojukira oyo mwenyini president. Yes, ekifaananyi kye baalaga kyali unfortunate nga lwe bimuyitamu ate instead nepulya ya assassination z'abannamawulire. But lwaki mutwala president ali mu mbeera eyo eri ensi yonna kubanga namuwulya yennyini ng'ayogera nti nze Riek Machar alinze nfe atwala obwa president. Ne paaji ya Riek Machar yali first vice president kyali kigendererwa nti yali abaza Riek Machar yali aganya baali musaka lw'okubaawo nga baagala ono afiire mu ntebe Riek Machar taking over. Ne paaji byola ebizibu ebiri e South Sudan byakwagala kukuumira mulwadde mu ntebe naye sinakigaana it is his right n'omuntu omulwadde aba ne rights taamu yeyinza okuba ekyaliko but why do you expose him to the public ngali mu mbeera bw'ati? Okay, perfect. Nga tumaliriza abakulembeze bazzemu okweyama okubeera nga bamalawo entalo mu Africa. Ndayishimiye Evariste ow'eggwanga erya Burundi kati ye ssentebe wa African Union bwe babadde mu Addis Ababa they committed again okukola kyonna ekisoboka okulwanyisa entalo mawanga wakiri wano mu DR Congo, they stand side of it n'ebitundu ebirala. Do you see this happen? Tekisoboka. Trust mu Africa teriiwo. You see, trust is like virginity. It goes only once. Kakati Africa abakulu abo kankuteeke ku East Africa wano batandikawo kye twayitanga the East African Standby Force. Congo yesanga yali yakayingira East African Community. Kati ate member wa East African Community Congo nga achuzinga member wa East African Community Rwanda okumusindikira abayekera. Member wa East African Community Uganda yabeerako ne Bordens gale ku munne for 3 years ne Rwanda. Wenjogera ya Burundi ne Rwanda nzigale if I'm not mistaken. Kakati kyenkutegeeza nti abakulu abo buli lwe mubulwa kye bayita demokrasiya nga buli omu alwana kusigala mu buyinza buli omu aba yeekengera munne. They can't. Buli omu teyeesiga munne kubanga mwenna buli omu alwana kubeera mu buyinza aleete ne mutabani waakulembere. Kati buli omu ba teweesiga munno mugamba one must outlive the other. Kati woogamba gundi ono twayombako ayinza okulemesa mutabani wange onyina okusala plan yansooke. Yes, so trust buli omu teri yeesiga munne because bo bennyini bali threatened bali mu kutya nga nekye batya tebakimanyi buli omu bali insecure buli atunula ku munne agamba ono ekizibu kinatwala